enkuuka 224 abantu bazizzaayo 223 enkuuka nga babanja Bobi Wine. Amawulire genfuna wano gandaga nti Bobi Wine ne Kabaka abantu bwe bakereddeko okubanja nga bwe bakola 223 Desemba ku nkuuka yaliwo Bobi Wine Kabaka betwagala. Tukakane tubere bakakamu tubere bakakamu tweyanziza tubere bakakamu babro lo tumale wali bakama bafe we bali kabamalirize tugende maaso lo tweyanziza nyo tweyanzege tumalo mukolo guli basebo tumalo mukolo begayiride tetwayisa bubinga abakama baffe we bali nsaba tugumiikirize tumalo mukolo guli tugere maaso katumalo mukolo tugere maaso tubegayiride abantu ba Kabaka nsaba mbere bakakamu mukama wange tuli eyo sebo. Bw'obanga tomanyi maanyi ga Bobi Wine kitegeeza gwe mu Uganda wakatonnyamu oba toli munnayuganda. Bobi Wine essanyu ly'abannayuganda mu nkuuka baagala abantu babiri, Bobi Wine na Ssaabasajja Kabaka. Tewali abuuza Katikkiro, tewali abuuza Maama Nnaabagereka, tewali abuuza Museveni, tewali abuuza Chameleone, tebanga yabuuza Bebekulu yadde Muhoozi. Baagala Bobi Wine na Ssaabasajja Kabaka. Olwo Buganda essanyu liba lijja kubeera nga litta abantu. Gwe ne bw'okola eddagala ne bw'omuwalana ne bw'ogamba nti tasobola ne bw'ogamba nti ekyo tekiriyo, abantu bakulaga bulazi, ekyagalwa kisigala kyagalibwa. Kaakati nno enkuuka eyasembayo okuba nga eyitibwa enkuuka eyaddala, njagala nsooke ngikulageko katono nnyo, yali ya mwaka 2018 n'emiti gyasiguka ne Ssaabasajja Kabaka yamwenya ku olwo. Tukize tugaane enkuuka Bobi Wine gyatali muteba nkuuka oliye mubanda wa Kabaka. Ulira 2018 Bobi Wine yenku enkuuka etali mu Bobi Wine oba olimba kati njawo balagako mwabata abankuuka 2018 sole abata abankuuka 2018 kako mulabeeko musalewo oye muyimbi yekka ye mubanda wa Kabaka. Kakati Bobi Wine wali badete yalize wabadde omulangako kubanga abantu we baagala, abantu baagala kibanda waabwe. Sooka olabe. Nachi dance. Akamanyi. Abi taxi way. Olabika konga nange omuntu enaku gyenda bimusite tendwa naye kutoba nnyo nange mbeo omulimo gwesikoze teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mivubuka banange bangi nalaba abajera nembakwatako nabo baveeyo kati bebanfudde emboozi ku jembe buli kalungi kenfuna kabanyiisa olya naye nkejje nkalirire lumabika lulyafula erinnya ekizaaja nakoleranga bannange ekizaaja nakoleranga bannange Adawe unya singira dalo kubo bubi naenze wendi kama yampa ya bendu ko banje naenze
sifayo bagambe wendi adesigenda emukomye bigambo ube commando. Let me tell them, give it to me one time. Chirisha tukongeleyo Hulia buli omwaba n'omukisa gwe mubulamu obugozike gwange ate buli omwali akuntuyoze atakoze ino gulya kwetuli balemu otunulira betwakola nebado otunulira betwalemwa balemu otunulira betwajuna nebado otunulira betwasoaba obubi wali akulaba olutereramu ne bakulaba otambuliza ebigere nga baseka kuvuga motoka nti weraga balinga basanyukira amazika gange mulumwa nabonage basanyuka bakubye nnyo okulaba nga ne mweseno wadenga naye nze wendi amayamba yabenogo banje naye sifayo bagambe wende adesigenda emukomye ebigambo kube ku bantu nawe obeeyo nange mbeeyo to me. Tell me to them, give it to me one time. Those are never to the kid out. I go come out come waka. Okay, very easy. Okay, dance. This is a message to the government expressing exactly what twakoye binyigiriza obulamu bwaffe anaina katambala bw'oba olina katambala kawanike yonna langi gyoyagala oba ya kyenvu oba myufu oba ya gurini wanika mu bbanga oba ku mukono gwo n'akatambala buti kala yonna ey'akatambala giwube langi yonna ey'akatambala giwube wadde ya yero akatambala kawube wadde ka bululu akatambala kawube wadde ka kyenvu akatambala kawube wadde ka gulini kale bambi kawube obumyufu buli wana bwe buube wanika boti mwana wa tata twakoye ebinyigiriza obutamu bwaffe mutumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula yedda mabega mutuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe tetuganye mwalwana mu nsiko naye gwe omwana gwe wasanga nga tanazaalibwa kati naye yazaala nadda kino mukiŋambire muzeeyi abamutuukako ne bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga kyamunyo kyalemeddeko Uganda yonna yenyamidde eyalinga demokrasi badivuluga kati eyalinga demokrasi kyannaku nnyo ekitone ng'ekyo abasajja bakitemerako ettaka kankiddemu talenti ng'eyo ey'amwami Kyagulanyi abasajja bagiziika olw'okubanga interest zaabwe ez'ebyobufuzi omusajja ono bwe yajjanga ku stage abasajja abo nga baleka bavunnamizza ku ttaka ng'aleka ensi eyanaamiridde wano mu Uganda ne bweru wa Uganda kaakati nno kyova olaba ng'abasajja baavaayo ne bamuteekako ekiyinja keeb'enkuuka omusajja tayinza kubeera nga ayimba abasajja baafuuka ettabbu era omuntu yenna asobola okubeera nga amuleeta ku stage bwe papa n'ayimba konsati oba show awo wennyini weekoma ensasagge neegwa mu bantu era Bobi Wine okusalawo okugamba nti sijja kgendanga mu nkuuka yatya bannayuganda bangi abamuwagira abayinza okubeera nga bakubwamu tiyaggaasi abayinza okubeera nga battibwa abayinza okubeera nga bafuna obuvune ku lulwe n'asalawo n'agamba enkuuka sijja gigendamu era n'enkuuka ey'omwaka ogwaggwa ono yali agenda kubeera nga ajja abakuba ekimmooni ajje naye yatya okubeera nga bannayuganda bambi baali basobola okubeera nga balusulamu akabajjukira nti omusajja ono ye muyimbi asinga okwagalwa mu Uganda oba omwagala oba tomwagala Bobi Wine ye muyimbi nkiddamu asinga okwagalibwa mu Uganda yonna oba oyagala oba toyagala kakati nno enkuuka yonna ku olwaliro
omusajja tagirimu. Era abantu nkugambye kyebakereddeko kiri kimu kuwanika bipande n'okuyimba nti Bobby gwe tuwagala ne Ssaabasajja Kabaka. Jjukira nti abayimbi kakati bonna bakuŋŋaanyizibwa Genosale natandika okubeera nga bawa omudiri gw'ensimbi okulaba nga baisolatinga oba nga baawukana ku Bobi Wine ono asobole okubeera nga ali isolated asigale ekka bamukendeeza amaanyi asobole okugwa. Era omusimbi n'omusimbi mwenna mwagulira ne yebuvuddeko omwaka guno gwennyini biliyoni 30 ze zaakwatibwa ne ziweebwa abayimbi okulwanyisa Mwami Kyagulanyi. Kyokka ng'ono ali omu alwanagana industry yonna mu Uganda yonna. Jjukira nti essente ezakasaasaanyizibwa okulwanyisa Bobi Wine mu Uganda nga Mwami Museveni azitodde tosobola kubeera nga ozibala. Era ebbanja erimu eryegasse ku bbanja eribanji ba Uganda lyeryo lye mulaba Bobi Wine yalireeta okubeera nga bamulwanyisa bateeka ensimbi ne wezitasaana kubeera nga zigenda. Kaakati nno oyo ye musajja asuza Mwami Museveni Jeno Muhoozi Kainerugaba nga tebeebase n'abasuza nga basuza entotto okulaba nga bamulwanyisa. Waliwo ebigambo bye yayogedde olunaku olwaliro era ng'ono azzeemu Genosale ku bigambo biri bye yayogera ku Bobi Wine n'abayimbi abalala. Kakati ono agambye bw'ati. Ndi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda. Olw'obutali bwenkanya olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange. Ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebaagala kyogera nako, tebaagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Newankubadde basoma eddiini, newankubadde ku Sande bagenda ne basaba ku Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebaagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Timunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okukola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kyakuyimba. Abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi. Kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro bw'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera amazima, abayimba ennyimba nga bakyatunulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Nekigenda bwe kityo ne baba reducing. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu babo. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ufuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mbagamba kyemwetaaga ly'etteeka eriba protecting copyright law. Era ne nsindika Dr. Hilderman
ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright nali presenting naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright ntampe tetwagala byabufuzi ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga banabeyafuzi babayise nga bagamba kati muteeke mu budget olunaku lwaleero abayimbi babakakanyiza babanafuyiza babafudde basabiriza babafudde ekisekererwa babamazeemu ekitiibwa omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni kubanga ayina emmundu kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki nabagerera olugero ne mbagamba ndi gye buvuddeko mu Russia waalingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwakasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda mu kasooli kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babaddeko obugagga bwammwe babaddeko eddembe lyammwe babaddeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole ekyo kikyamu nnyo kyanumye nnyo nga ndaba bavvoola omusajja gwe twakulabirwa ekitiibwa ragati naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bwati naye ndaba nga bavvoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Nena bagamba nti bw'otolaba Bali gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwankimpwanki, temwetaaga bawaayo, temulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe mbaba babasiba. Era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu, era bajja bafuula babbeega. Otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga bimpa ku mutima, kubanga mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gwokakanye industry, bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna bonna. Kiri eri mmwe okutegeera oba obutaki. Ate temugamba nti mbavumi babulidde mazima kuba ndi muganda wange. Mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry, kuba si mmwe musembeeyo. Ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'eba benefitinga, kubanga mulaba bafuula babbeega kati nga muli bato, nga mukyali ba star, mukuba akafaananyi nga temukyali. Nkakasa nti naawe okkiriziganya naye ono ye muyimbi omu ku basinga mu ggwanga Uganda, kubanga omuyimbi omuntu yenna okubanga ayagalwa majority olw'ekintu ekyo kyakola, kitegeeza nti ekintu ekyo akikola bulungi nnyo, akiramu obukugu, era enkola gy'akikolamu enyumira abawagizi oba abo abakigula. Kakati bwakugamba nti nze omu ku bayimbi abasinga okuba abaakabi mu ggwanga Uganda, tosobola kubeera ng'okibuusa amaaso, tosobola kubeera nga owakana, kubanga nkugambye ye muyimbi asinga okwagalwa mu ggwanga Uganda essaawa zino. Era bukya lubanga lwa Mmindi tewali muyimbi yali ayagaddwa bantu
nga waali mulamu, abantu nga bamukubira emizira, abantu nga bamusuusuuta, abantu nga bamukkiririzaamu, abantu nga bamwagala, nga Mwami Kyagulanyi ono bw'omulaba essaawa zino. Baffire baayimba, abantu baabaagala. Hamani Basudde yali munabbi, abantu baamwagala. Naye nkugambye nti Mwami Kyagulanyi essaawa zino oba ku bayimbi abakyabaddewo ye muyimbi akyasinza okwagalwa abantu abangi ennyo mu Uganda muno, nga muno mulimu abaana abato, mulimu abasajja abakulu, abakazi abakulu, n'abakadde bakinvinvi, bonna nga bamukkiririzaamu. Kaakati nno ono olunaku olw'eggulo yayongedde n'ataakaka ku General Sale, General Museveni, General Muhoozi, Kainerugaba. Jjukira nti olunaku olwajjo baamubuuzizza ekibuuzo ku General Muhoozi. Jjukira nti ono yakulira amagye ag'eggwanga Uganda gonna. Muhoozi generali yagakulira. Kaakati ono yavayo n'awa etteeka n'agamba nti omuntu yenna anaayogeranga ku linnya lye, anayogera ku linnya lya kitaawe oba maama we oba famire yaabwe yonna yonna yaba Muhoozi, ng'ajogerako mu ngeri etagiwaana, etagisuusuuta, n'ajogerako mu ngeri egezaako okugikakkanya, olukuŋŋaana lwonna bwe lunaabanga lwa munnabyabufuzi luggalwewo. Era omupoliisi yenna anaabanga ali ku lukuŋŋaana olwo nga yakulidde okukuma olukuŋŋaana olwo oba okubeera nga kalabaalaba ne boogera ku General Muhoozi oba Mwami Museveni oba famire yaabwe, n'abeera nga talugadde naye ng'enjogera gye baboogeddeko yakubakkakkanya, ono kajja kumujjuutuka eyamwalula ejja kuba esiiridde. Kaakati ebigambo bino babibuuzizaako ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Tembo, abyogerako ki? Era zembwa ati ku nsonga eyo vidiyo sooka ogimpeera ekigalo. Omulongooso omuluutansozi era mmazeeko naye omwaka, nakugamba nti ono amala bizibu bya bannayuganda bonna abali e Bulaaya ku ssaabo abali mu ggwanga Uganda. Ennamba ogikubako obukubi direct oba n'omuteerako mu message ku WhatsApp, ebisigadde n'obimulekera. Tolonzalonza, tokaaba na kizibu kya buli kala. Mbeera nkugamba ng'omulongooso waali oyo ye Kamalabyabamba. Mwami Beka mbuuzizza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye. Era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kyekitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka era nsi itebenkedde, oyo yandibadde yagobeddwa dda obukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'ati. Naye ekyo kyongera otulaga wawe tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe nabagambye nti omuganda agamba agambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni okukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So ntabani wakagutema bamwongere ecupa atwongere zitwiti. Kale nno olunaku olw'eggulo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ku ebyo ebibaddewo mu mwaka 2024, naye ng'ebisinga byonna bibadde bibi kubanga muno tulabyemu okutugumbula bannayuganda obwemage, era nga n'omuntu asembyeyo yoyo yakubwa amasasi wali mu kibuga Kampala eyali avuga emmotoka enetisi y'emigugu, era nga yamukuba essasi mukuumaddembe
era ng'ono yafubutuka ku konvoyi emu n'amugamba nti tuviire. Omusajja n'amuddamu n'amugamba nti siina bwe nkuviira. Ekisooka akaguudo kafunda, ekyokubiri emabega gajjudde bodaboda, kaakati nkuviire ndagebwa. Era omupoliisi teyawuliriza kigambo kyonna, yakokinga bukokinzi mmundu n'akuba omusajja ebyasi ebyamujja mu bulamu. Ebintu bino tuzze tubyogera enkya n'eggulo nti enguudo z'omu kibuga Kampala enguudo nfunda nnyo. Waliwo emmotoka we zituuka nga tesobola na kubeera nga ziyisiŋŋanya olw'okubanga enguudo nfunda, ate nazo tulina enfunda mu kibuga Kampala ezimu zijjudde ebinnya empompogoma zennyini eziwedde emirimu, era ng'ebinnya bino bifaanaganako n'omuntu agenze ettanda ewa Walumbe. Kakati nno obubenje n'okutugumbula bannayuganda bikyagendera ddala maaso, kubanga abantu betwesiga oba abantu betulina okubeera nga bakola service oba kubeera nga batutabiza enguudo zino mu Kampala babivaako dda n'okwetolola Uganda yonna bali ku nsimbi beerira. Kakati no bannayuganda bagamba nti twagala omusirikale oyo eyatta munnayuganda ng'avuddemu amakuba agenderedde, omusajja nga tamusoozezza, nga tamuvumye, nga tawaanyisiganyiza naye bigambo yadde n'ekimu, wabula eyamutta obussi. Kakati bannayuganda babanja bwe batiggwe. Mwe Uganda Police muve mu by'okwebuzaabuza. Mbagambye twagala mutuleetere yakubye munnayuganda amasasi wali ku Sheraton Hotel. Muve mu by'okwebuzaabuza mbu ababuzi. Muve mu by'okwebuzaabuza nga Afukanaaba. Mbwata atubuze era kati kyogamba awo omuntu asobola okulirawo nga zizza omusango. Tewaliwo kamera. Tewaliwo kamera. Awo ku Sheraton tewaliwo kamera. Mbale mubbiri mutuleetere eyakubye munnayuganda amasasi. Tetugenda kusirika nga bannansi bafa. Bafiirwa ebitaliimu. Oyo gwe baakubye yabadde muntu alina omukka nga ggwe, alina omukka ng'ono, alina omukka nga nze, alina abaana baalabirira, alina famire ye mwagirabye. Kati Uganda Police twetaaga ekintu kimu, kwe kuvaayo n'omusirikale oyo eyakubye munnayuganda amasasi. Kuba ffenna mujja mutubaamu musobola okuba nga kituufu muvuga bakungu. Abakungu beetaaga obukuumi kituufu, naye omukungu oyo atuuka osanga nga wali wakyali alemeddeyo ne mukuba mukube masasi. Mukungu kyoyo gwe muba muddusa. Mukungu kyoyo ababbye eki nti we tusirikamu bwe tuti ne tuyimiriramu eddakiika 2 ono bamutuusaako obulabe. Kati tukuba ono ayitewo. Baguni njagala mutubuulire oba tukwata lweyo poliisi tujeeremu kawukuumi mutubuulire. Tetugenda kukkiriza nga bannayuganda bafa enfe ey'ekimmemmette. Enfe ey'ekimmemmette tetugenda bikkiriza. Uganda Police vaayo olambika eggwanga nti ono ye musirikale eyakubye munnayuganda amasasi, ate omusirikale oyo atwalibwe mu kkooti awozesebwe kuba eyo emmotoka ebaako komanda eyo ey'abasirikale ebaako komanda waayo. Komanda w'abasirikale abo olemeddwa onnoonya omusirikale oyo. Kitegeeza ne bannayuganda balala bagenda kukubwa amasasi. Era zino kamera ez'oku nguudo zaleetebwa mugaso ki? Kuba nze luli omwana yanyakulako essimu mu jjaamu awo ninda ku poliisi n'egamba mbu kamera tezaabaddeko. Kakati essaawa ya leero tubasaba eyakubye munnayuganda amasasi wali ku Sheraton Hotel. Njagala ntuuka akawungeezi oba olunaku lw'enkya nga mumutulaga mwaba NTV bukedde gago ge mawulire ge twetaaga okulaba. Tetwetaaga kulaba leero mugataliiko foofo. Neiba akubye koko ya neiba okugulu bafuddewo bubi nnyo. Amawulire agayina amagezi gabalemu okulaga. Munamwe mwetaaga kuweranga bulabe baweze bino ebirimba by'abagulaviti. Munamwe mwetaaga bandinga. Nze kojja te makambwe kabejjalo ya wabasajja. Wendi makaga nge nansa. Richard Tuodongo ono ye Secretary General ow'ekibiina kya Mwami Museveni oba kiyite NRM oba NRA ampuliriza. Kaakati nakugambyeko mu katambi kafa k'olunaku olw'eggulo nti ebigambo bya Nobert Mao birungi si birungi. Era ono omwaka ogujja bw'abanga Mwami Kyagulanyi takutte buyinza, abasajja ne basigala nga bakyaliwo, ayinza obutaddamu kufuuka minisita. Wabula nga ffenna tukimanyi nti okubeerawo kwa Mwami Kyagulanyi ayina okufuuka pulezidenti ku luno teri kubba kalulu. Era bino byonna baliko bye baakola ku luli byandifundikira nga biri mmye, kubanga omusajja na luli yabakuba enkoona
nenywa naye abasajja ne bakozesa amagye ne bakozesa emmundu ne bakozesa akakiiko k'ebyokulonda Mwami Museveni ne bamulangirira ku luno waliwo okulya n'okkomba essowaani Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tukimanyi nti essaawa yonna ono yandituula mu ntebe okuva 2026 kaakati nno ebigambo by'omusajja ono amanyiddwa nga Nobert Mao ewuwe naye birungi si birungi atuuya na zikala abasajja bamulemeddeko abasajja bongedde omwekiika abasajja bongedde okumufuukira akagumba weegoge oba kye baawalula bamugamba nti tukulabula ne ssekulabula yenna twesonyiwe va mu kkubo lyaffe bw'obanga weegatta ku NRM suusuuta nsuusuute waana mpaane bwe beekulemye okusuusuuta ebiddangako ffe tutubuulira weenenyanga wekka bigambo bibino by'abasajja Richard Tuodongo nkugambye nti ono Secretary General ow'ekibiina kino ekya NRM. Abaana abayero baabano tuyina ge tulengedde sayidi yaabwe kubadde kulabula ekibiina kya NRM balabudde. Richard Tuodongo ono Secretary General w'ekibiina ekya National Resistance Movement ekiri mu buyinza Richard Tuodongo avuddeyo n'alabula era n'agamba mukulu munne Nobert Mao amugambye nti please kendeeza engeri gy'olwetera ekibiina kyaffe. Ssenkagala w'ekibiina ekya Democratic Party ye Nobert Mao bamulabudde bamugambye nti please ono minisita ow'ensonga za justice kitongole ekiramuzi bamugambye nti please osusse otukuba nnyo naawe Mwami Mao otukuba nnyo ate otukubira mu lujjudde kigenda okutaataaganya cooperation gye tuyina cooperation agreement between the NRM and the DP bamugambye nti please cease fire. Okusinzira ku Tuodongo Secretary General w'ekibiina ekya NRM avudde n'agamba nti ebyaddala ekibiina si kimativu n'engeri Nobert Mao gy'agenda ng'alaga obutali bumativu n'endagaano eyakolebwa wakati waabwe ne NRM era okusinza ku Tuodongo agambye nti ebiriwo bireeta ebibuuzo bingi nti wanaabawo liniuwo oba nedda naye ng'omusajja atabuse ayogera. Katusooke tujjukire cooperation deal weno wakati w'ekibiina ekya NRM n'ekibiina ekya DP yateekebwako omukono mu Julayi w'omwaka ogwa 2022 endagaano ey'okukolera awamu NUP rather ekibiina kya NRM n'ekibiina ekya DP bangi gye baagamba nti DP yali efumbiddwa NRM. Endagaano eno yakkiriza Mao ne group eyabamu ku bana DP okwegatta ku cabinet mwalimu Mao okufuna ekifo mu cabinet ya Mwami Museveni. Move eno yali intended to promote collaboration between the two parties. Ebibiina bibiri okulaba nga bikwatagana bulungi era bitambule byonna paka 2026 endagaano ekoma 2026. Wabula Nobert Mao ono nga minisita wa nsonga za kiramuzi emirundi mingi avuddeyo nga agenda maaso n'okuba nti acriticinga ekibiina kya NRM nga kikiikira ensingo ng'agamba nti bingi ku byateesebwako mu ndagaano tebigenze maaso n'okuleka nti oba oliawo bituukiriziddwa kyokka abadde abyogera mu public ng'alaga nti si mumativu. Tuodongo amuwadde amagezi n'amugamba nti abalinda mulinnyamuko beera mwegendereza ng'omukulembeze akiikirira ekibiina ng'akimanyi nti waliwo endagaano wandibadde omanya engeri gy'ogenda maaso n'okwogeramu n'okulaga obutali bumativu bwo. Okusinziza ku Nobert Mao agamba nti waliwo bingi bibakanyako ebiganye okulabika nti bikolebwa. Okusinziza ku Nobert Mao agamba nti bingi biganye okulabika nti bikolebwa. Akati kigamba okuba nti Nobert Mao wakati nga minisita w'ensonga z'ekiramuzi yali asuubidde wagenda kubeerawo ezimu ku nteekateeka zagenda okulembera okubaako enkyukakyuka ezikolebwa mu ssemateeka y'eggwanga lino. Kyokka okusinziira ku ono agamba nti bino byonna newankubadde ku meeza byaliko tebigenze maaso n'okulabika nti obaolya bikolebwa. Ekirala ekireetedde Nobert Mao minisita okulabika nti si mumativu kwe kuba nti waliwo abakulu mu gavumenti abeeyingiza mu nsonga z'ekitongole ekiramuzi ne bakireka nga tekyetengeredde kukola mirimu gyakyo nti ekyo nakyo kimutakuza omutwe okukamala agamba nti eno nayingira wa bino biki mu ndagaano nga tebyalimu.
kakati ndisimu mativu yadde omulundi ogumu n'akatono. Kakati nga bwe mbategeezezza endagaano esuubiddwa okuggwaako omwaka 2026. Kakati nti wajja kubeerawo decision okusalawo kinaasinziira ku binaabeerawo. Kubanga 2026 etunaagenda maaso n'okeka nti tumutuukiramu endagaano eno weenaggwerako. Ekibiina ekya DP kinaaba kimaze okufuna obukulembeze obujja. Jjukira nti omwaka ogujja nga gutandika bagenda kuba batuuza delegates conference either basalewo mawa asigala nga ye mukulembeze waabwe oba anaabeera alondeddwa. Kakati 2026 kisuubirwa nti NRM esobola okudda mu ndagaano eno gyebaddemu n'ekibiina ekya DP oba neegenda maaso n'okweka nti esazibwamu. Naye nga Mao nti atambula omutwe agukotesa agamba nti kino kye nayingiramu kiki abasajja bonna bye bansuubiza wakati mu ndagaano nga birabikanga ebitaakolebwe. Olunaku lwali lwakwosa jjo lwe twakola olutambi wano ne tuyitaayita mu waka waffe ng'omukulu amayiddwa nga Shafiiki abanja Honorable Derrick Nyeko Makindye East kaakati ono ng'agamba nakola njagala kunsasula. Bannayuganda bangi omusajja ono baamulumbye, abamu nga bagamba oli mutuufu, abasajja abo tebasasula, abalala nga bagamba nedda omusajja tewandimbanjidde mu kamera, wabula ng'omusajja agamba ngezezzaako okumubanja mu mmanja yonna eyaffe ey'ekintu ekikulu eyawamu amasimu n'enkuba ewuwe n'eŋŋenda mabaluwa n'empandiika. Omusajja n'anneesamba. Kaakati mwagala nkole ntya? Reaction ey'omusajja ono yabuzaabuzizza abantu bangi nnyo ku nsonga eno ey'okubanja Honorable Derrick Nyeko. Kaakati nno bannayuganda bamaze okubeera nga bamuddamu ne bamuwulya ebigambo abamu bye balowooza nti omusajja ono byandigendeddeko, abamu nga bamunenya butereevu nnyo, abamu nga bamuwabula butereevu nnyo ku nsonga gye badde agenda mu maaso, era abamu nga bagamba nti tewandikikoze, kyokka abalala nga bagamba omusajja mutuufu nnyo okubeera nga abanja bw'abanga yakola. Kaakati nno ebigambo bino bwe byamugudde mu matu Shafiiki, naye kennyininyini n'addamu n'akomawo omulundi ogwokubiri ku nsonga y'emu n'ayogera ebigambo bwe biti bye njagala owulire essaawa eno yennyininyini. Mutaginge Honorable Nyeko Derrick MP Makindye East. Onaku lw'ejjo navuddeyo ne nkola video ku mwami ono nga njagala okutegeeza bannabyabufuzi nti mulekera okukozesa abantu ne mutabasasula. Abantu bangi bavuddeyo ne muŋŋamba Shadiki oli muwagizi wa nkyukakyuka, lwaki omusajja omulese mu kamera? Bannange, nze saali muwagizi kyokka owa Nyeko Derrick, nali mukozi. Waliwo okubeera omuwagizi oyo omu n'okubeera omukozi. Nali muwagizi wa Nyeko Derrick nga ndi mukozi wa Nyeko Derrick. Era ffe abatimba nalagira badriver bange bonna bateeke ebipande bya Nyeko Derrick ku mmotoka emabega ate ku mpaka. Kesi sineyoketa wanye muloka zaffe okwekutula. Nga bw'okubira omwami n'omugamba njagala bipande adduka misinde. Bw'omukubira n'omugamba nti njagala ssente agamba talina. Abantu batubuuza bane Nyeko Derrick yaani? Jukira yali abadde NRM, already yali kansala NRM ku kisanja ekiwedde. Ng'akiika ku KCC nga kansala NRM. Kati nga abantu bagamba omusajja NRM ne batwagamba bannange NUP kibiina kipya kyakagunjwawo, twetaaga bamemba bonna okuva mu bibiina ebyenjawulo ne bakiwulira. Ng'abantu tebamanyi bali bamanyi kisugu yokka eyo mu banywi b'amalwa. Naye ffe tuva tumusiga akazigo tubane omusajja ajja kuba mulungi. Natambuzanga ebipando bitwala ebukasa nga nteka mu mafuta gange. Oyo omukulu nga bw'omukubira essimu oyogera ku ssente agamba talina. N'ensalo nga akatumukolere tewali buzibu. Bw'anaaba awangudde wesanga tulaba ne twogeramu. Omukulu bwe yawangula teyaddamu yadde okukwata essimu yange, nga bw'agikwata agamba ali bize. Ndi bize. Bw'omusirika message ku WhatsApp ng'akuddamu ndi bize. Gye byaggwera namukubira essimu n'atakwata. Ne musindikira audio ku WhatsApp nomuganze ngenda va mu ggwanga ngenda kuyiriba. Naye mbadde njagala nkusika ne twogere ng'abantu. Twogeremu ng'abantu nga njagala mujjukiza mugambe nti ebbanga linamala nga ntimba ebipande ku muloka zange nenvuga emuloka ne nvuga amafuta gange nzu yo ne mukutambuza bifaananyi okukola bwenzi. Gwe wamala okuwangwa ano neerabira kubanga yo obulamu bwe bwakyuka. Abantu mulina okukimanya nti obwa MP mulimu. Tosobola sasula abalonzi bonna. Tosobola sasula bagundi bo bonna bana bawagizibo. Naye waliwo ababa abakozi. Omukozi ye ng'omukozi olina omusasula. Oba MP mulimu.
era kyova abanga kati yazimba no kubanga mulimu era gwino osasulwa abakozi abakoledde omukulu yagaana okunkwata nakati kaliwe envayo ne mubanjiza wano nti sebo sina kubanja wabula ngeza okugamba abantu abagenda kwa tugenda mu byabufuzi abantu mulina okuba begendeza mukolera abantu abo kubanga nabo bawangula abantu bafuuka kirala nga tebakyalabika twaddamu mulabanga aguze Range Rover empya kaveera twaberanga naye mu Nuuwa mutukaba ne omusajja ali no Nuuwa kadde nefe gizana neto nagero kwanga aguze Range Rover empya mugamba nti munnange naye nkomawo mutegero omusajja ono kubanga jagamba kuli ebintu namukolera mutegero nti omusajja tamuko yasagala gamba nti omusajja omwesibako